People power. Power. Ali mbyoma njagala nnyo microphone eno. Njagala nnyo microphone eno ojongeze. Kubanga byonna bingenda okwogera wano njagala abantu bulungi. Ate people power. NUP and everywhere. Obanyimirire wa. Let's go. Bana beno muba mundaba. Ata beno. Abenyumba ya muganda waffe, family ya muganda waffe Kati Omugenzi Fefe Kaserubogo. Abakulembeze abatukulembedde Odwa Nyabo chairperson wa district ye Kayunga, Governor Nakwede Harriet, ba MP baffe Honorable Nsanja ne Honorable Tebandeke, Sebo Minister wa Museveni, abakulembeze mwenna mu biti ebyenjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukisa gwa njawulo okusobola okwogerako gye muli basebo ne bannyabo. Mujjukira nti mu kulonda okwa 2021 nalemesebwa okubatuukako okwogerako gye muli. Naye njagala obebaza basebo ne bannyabo olw'obuwagizi obwatuusa ku buwanguzi newankubadde obuwanguzi bwaffe babunyaga. Bwe baatemula muganda waffe Fefe Kaserubogo era saaliwo era saasobola kuziika newankubadde nakiikirirwa. Nejuzi mu kulonda okujjuza ekifo ekyagibwa muganda waffe Fefe Kaserubogo era Museveni n'abajambula beetoola amaka gange ne bansibira waka era nesobola kujja mu kampeyini eyo. N'olw'ensonga eyo mukisa gwa njawulo basebo ne bannyabo okusobola okutuukako gye muli n'enjogerako nammwe nze kennyini maaso ku maaso. Abaganda olumu tugamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya. Ate ebiseera ebimu bagamba omusigire. Ate ne bemba mbagambe kiba kisoboka nnyo okubikyusa nga mbibagambye mu Luganda naye ne babibatuusako buludikya. So kya mukisa nnyo okusobola okutuukako gye muli basebo ne bannyabo nenjogerako nammwe. Era mbasaba bino byenjogera nammwe mwabaliwo mubituuse ku balala, nammwe abatulaba ku social media mubyongereyo kuba kyetusobola okukola kati olunaku lwaleero kulaba amazima nababulira amazima. Ekyokugagoberera n'okugatuukiriza kiri gye muli basebo ne bannyabo. Olunaku lwaleero Idi Fefe yali musajja musiraamu. Twandibadde tuli wano nga tubaga mbuzi oba nte naye tuli wano tukungubagira muganda waffe kubanga yatemulwa era abaamutta mubamanyi. Sanyuse nnyo nti mukulu wa Fefe akyogeddeko wano. Nkiddamu Fefe baamutta, abasajja ba Museveni baamutta.
Kubasasira size wano okwogera jasi bibanyumira. Naize kwogera amazima kuba ebiseera ebisinga amazima abalala. Fefe Kase Bulubogo bamutta. Tetwagalangako okujja wano kubasasira. Mugambe omutwagala nnyo bannange mwewule kujja tusasira. Tetwagalangako basasira basebo ne bannyabo. Kuba temusaana kusaasirwa. Tetwagalangako okujja wano kusondera abaana ba Fefe Kase Bulubogo school fees. Ze si kyendoota mbu mujje wange obwana bange buli awo tebuyinanga tongo mu Sunday school fees si kyagalangako. Era mbadde awo omutima ne gwenyamira. Ada Minisita Museveni najja n'agamba kakati mu bwana ba Fefe mbawaddeyo emitwalo 8. Ne mukuba engalo oba ne tukuba engalo muli ne ngamba abantu baffe basiru basebo ne bannyabo bino mbibagamba mu lulimi Oluganda mwe babaganda bankuno kuba nkyasobola okwogera nti omuntu akujooga asobola okutta kitaawo ate najja n'akulaga nti awasa nnyoko. Yebadde nga enkola ya Museveni bwe batemula Kirumira najja n'awaayo $2,000,000 ne bakola bwe batyo. Obubaka bwange bujja kuba mu bufunze. Nja butweletera no saagala ate munenye ba minisita era sebo siri mu kulumbagana onoosaasira. Naye ndi mu kwogera mazima kubaffe abakristaayo Bayibuli etugamba tubeere b'amazima n'amazima gatufuule ab'eddembe. Wakati mu kuwa ekitiibwa muganda wange ono Botolo Lugolobi toyina musango toyina nsobi bokolera be bayina ensobi just okolera batemu ng'abantu abalala bangi tukolera batemu nga tumanyi bangi tukolera batemu nga tutumanyi uyawaza akkiriza amanyi amazima. So saagala munfune bubi saagala mugambe nti nno Kyagulanyi yabadde awo n'alumba muganda we n'amulangira nedda njagala munfune bulungi nga bwe mbagambye gy'abamu tukolera nakyemalira nga tumanyi abalala mu lwatu abalala mu kyama. N'olwensonga eyo obubaka bwange bugendagenda w'abantu 3. Okusooka bujja genda eri famire ya Fefe Kase Bulubogo tubasaasira. Oba oliawo singa batemulanze bwe obubaka omukulembeze omulala nganze bwe manjagala awe famire yange. Muganda wammwe kitammwe mukadde wammwe bamutemula Museveni n'abasajja be. Yensonga lwaki olunaku lwaleero towuliranga lipooti evuddeyo ku kutemula kwa musajja oyo Fefe Kase Bulubogo. Omusajja yali omulema eyali omulwadde naye ne bagamba alinnyo omuti ogukoma eri ng'ekkanzu ekyatukula ng'omuggo gwatambuza agulese mu nnyumba. N'ensi gwe baasooka Kirumira bw'atyo bwe yafa, Kazini bw'atyo bwe yafa, Ssaabasumba waffe Cyprian Kistolwanga bw'atyo bwe yafa, Sheikh Muzaata bw'atyo bwe yafa. Naawe ali wano ssebo n'ennyabo bannyabo akyebuzaabuza naawe bw'otyo bw'ojja okufa. Ensonga lwaki kino kibagamba nga nkyassa. So sizze wano mu ssanyu basebo ne bannyabo kubajubisa. Saagala tulimbagane eri famire ya Fefe Kase Bulubogo tebakeeranga olunaku n'olumu ne babalimbalimba kuba ye enkola ya nakyemalira. Bamala okutemula omuntu ng'ajjazingako famire ye. Bwe batemula muganda waffe Boxer Zebula Ssenyange bajja ne baleeta obusente ne bawa famire ye. Mu dakiika 2 munnange ng'omukyala ayogera lutikya. Bwe batyo baakolanga bamaze okutemula driver wange Yasini Kawuma. Eyo y'enkola yaabwe. Obubaka bwange obwokubiri bujja genda eri mmwe abakulembeze. Awo kubawo nnyo. Bakulembeze bannaffe basebo ffe nga bakulembeze nze nakibagamba mu ntandikwa kisize nga munnabyabufuzi kize nga mukulembeze kuba omukulembeze alengera ekkuba ettuufu
n'akwata ekkubo ettuufu eryo n'aligendamu n'alyoleka n'abalala ne baligendamu. Naye ate mu nnabyabufuzi omulimu gwe kuzannyira ku bwongo bw'abantu ng'abafudde abasiru. Ekyenjawulo nti ku mulembe guno ogujjuddeko abavubuka bategeera. Bayinza obutakitugamba naye nga baba batulaba. Nojja n'obagamba ebigambo byo ne bakutunira ne bagamba laba nnono. Naye nga bategeera. Banda bange tuli mu buwambe. Eno ensi yaffe Uganda yawambibwa nga 25 omwezi gwa January omwaka 1986 emyaka 36 egiyise. Newankubadde Museveni ne bayekera banne balimba abantu nti bawamba nga 26. No, waliwo ennaku z'omwezi ez'ekisiraani 25 January Amini lwe yawamba Uganda bye yakola Uganda mwabiraba. 25 January Museveni lwe yawamba Uganda mwali muwulira General Mugisha Muntu ng'agamba twalina okukyusa tulindeko tulangirire enkeera tuleme kufaanagana lunaku lwe lumu na Amini kubanga yali akoze ebikolobero. Naye nga kyali kyekoze. Okuva ku olwo twafuuka baddu basebo ne bannyabo. Ono Kayunga si bwe yabeeranga. No. Gendo tunule maka gonna abakulu ekyennaku yabasinga muli bato. Naye ate mulimu nammwe abakulu ababimanyi. Timwafuulibwa baddu mu nsi yammwe. Kyebuvuddeko natambudde ne Honorable Nakwedde ono ne tugenda e Bulaaya. Ng'ekigendererwa njagala alabe. Era mukyala Nakwedde bw'oba onyumiza abantu babuulire byonna. Nga njagala alabe ensi ekulembera obulungi teyina kyabugagga kya mu ttaka n'ekimu. Holland teyina gold, teyina mafuta, teyina anything. Ne mwalabe bwefaanana. Ne tuuka ne ku kiseera wane Kayunga mulina buli kyabugagga. Si mafuta, si gold, si ki. Naye n'olaba nti n'abantu abamu batuuse n'ekiseera ne bagamba kati wali mu kunyumirwa kubanga ovuze eggaali bayisikoolo. Kubanga mu ggwanga erikulembera obulungi n'avuga eggaali abanga Omuganda nze nga nkibagamba Amina abanga omugagga nze nga nkibagamba nti mu ggwanga erikulembera obulungi obwavu bwo ne buba mwavu otya obwavu bwo obuleka wa mu nnyumba bw'ofuluma nodda ku street otandika okunyumirwa obugagga bw'ensi obanga omugagga. Oba tolina muyadde 10 naye weekubisa ekifaananyi mu luguudo ng'olinga omugagga. Kuba obugagga bw'ensi buyamba abantu. Naye ffe wano kubanga batukulembera ababbi ne bw'oba mugagga otya. Ne bw'oba mugagga otya obugagga bwo busigala mu nnyumba bw'ofuluma ebweru n'ofeesinga obwavu bw'ensi. Ovuga mu binnya. Ebinnya obubbi n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kale nno mmwe bakulembeze bannange kino twakyogerako si kipya. Nabagamba omulamwa gwaffe kununula ggwanga nti ye. Ne mbagamba nti ffe tugenda kubeera baweereza b'abantu. Twajjanga people power. People power kitegeeza buyinza bw'abantu, kitegeeza maanyi g'abantu. Ne tukola endagaano nammwe basebo ne bannyabo ne tukkaanya titugenda kubeera abasaavanti b'abantu. Tugenda kwogera akamwa kaffe n'obwongo bwaffe na buli kye tukola tugenda kikola nga tuweereza abantu. Era twavaayo ne tugamba nti tugenze ne mu bifo ebyo mu zi district councils ne mu parliament ku forwardinga struggle yaffe. Kuba yes abantu bawangula. Abagenda mu parliament bagende mu parliament, abagenda mu zi council bagenze mu council, n'abaana abantu babulijjo basigale nga bapushinga naye nga ffenna twogera olulimi lumu. Ekibuuzo kiri nti bakulembeze bannange tukyayogera olulimi lwe lumu. Tukyayogera olulimi lwe lumu. Tukyali ba servant leaders. Tukyali ku people power. Tuli ku maanyi g'abantu oba maanyi ga mundu oba maanyi ga ssente. Maanyi ga ssente. Nga bwe tubadde nga tubyogerako basebo ne bannyabo.
naddala mwe bakulembeze bannange bwe mbasinkana bwe nakwedde bwe mbasinkana sibagamba mu meeting ze tubaamu ti bye mbagamba wano mu meeting nga tuli ffeka bakulembeze benjo bagamba mu lwatu lw'abantu. Njagala obajjukiza mwe bakulembeze bannange nti kuva dda ng'abazungu bajja wano okuwamba ensi yaffe gibba bakozesanga abamu ku ffe nga bayita ba collaborators nga banoonya ani ayinamu amaanyi. Ffe waffe Buganda bafuna ba Apollo Kaggwa be balinga b'ebitiibwa mu biseera ebyo naye be bantunda eggwanga mu ndagaano y'olwenda emyaka gisusse 10 tukyasasulira ekyo. Bwe bajja mu ddiini bajja kunoonyayo abakulu b'eddiini mu basiraamu ani w'amaanyi bakatuliki ani w'amaanyi gwe bagulirira agaana nga bamutemula. Nzize nga kibagamba nti tewali muntu asobola kufuula muddu nga tokkiriza nga tomuwadde lukusa. Bakulembeze bannaffe ddala ddala temuwadde lukusa nakyemalira. So njagala nnyo okukibagamba baganda bange kuba nzize nga mbagamba nti ffe abakulembeze tetulina njawulo eri bantu. Olunaku lwaleero bwe bawulire bw'olaba nti abasajja ba Museveni bazze ne batemula abantu Kyagulanyi ne ba MP ne ba councillors ne ba mayors babadde awo naye abasajja ba Museveni ne bajja ne bakuba amasasi oba ne batema ne muwulira ku mawulire abasa abantu 5 mube basse tonoonyereza mu ba MP tonoonyeza mu ba councillor tonoonyeza mu ba onoonyereza mu bano bakina Bobi yanga bano ofuna bulungi tebeesimbyewo tebalina musala gwe bafuna naye kubanga twabagamba ne bakkiriziganya naffe nti twagala kukyusa ggwanga lyaffe buli omu abeere ng'aje yali eyagaliramu. Kale nno bakulembeze bannange buno obubaka buli eri mmwe tuli wano nga tukungubagira ffeffeka Sserubogo bamutta naye abo mwennyini abamutta kubanga bakwata ku bunafu bwaffe either kutya kwaffe oba ku mululu gwaffe ogwa ssente ne balaba nga batuziba omumwa. Museveni yabba akalulu k'abantu teyakomaawo yonna gyagenza abadde akola bwa wakati mu kusibwa mwavayo ne mulonda ne musitula eddoboozi lyammwe ne mulonda Nakwedono. Museveni n'akozesa nabbanja ne baleeta ssente z'eggwanga ne baziwa wano ne mugaana. N'atuuka ekiseera n'agamba kale kaakati oba muganye kale kwegamba naawe mukabw atyo ekyo nno kitukolera basebo ne bannyabo. Ekyo kitukolera lwaki? Kuba kyongera omulabisa. However tekirina kukomaawo. Ensonga lwaki Museveni ayagala okugyawo okulonda kuveewo kubanga buli we tugenda mu kulonda naye ne bwabba obululu ne bwakola ki asigala ali bwereere. Ensonga lwaki tugenda e Bulaaya n'abo abantu abamu baŋŋamba nti kati gwe Bobi Wine leero obadde America ng'oyogera n'abaani luli abadde na Italy ng'oyogera n'abapulezidenti balala. Ensonga lwaki tugenda e Bulaaya eyo kuba Uganda eno okufaanana n'amawanga amalala esinga kusapootingibwa abantu b'e Bulaaya amawanga ago. So mba njagala ŋŋendeyo mba facing mbatunule mu maaso mbagambe mudiringa n'omutemu ekitegeeza nammwe muli batemu era ng'omulimu ogwo tugukoze mwakoma ddi okuwulira Museveni ng'agenze mu America oba e Europe tasobola kuyitayo kuba nabagamba nga oyo mubbi era bw'atuuka wano mu nkuba ejjeeke. Bamanyi nti mutabani wa Museveni mutemu era wonna watuuka mu ggwanga erikulemberwa amateeka akubibwa jjeeke. Kale nno ky'oba olaba nsaasira nnyo abo ate ababeereyo ne bagamba kakati temuwuliza Bobi Wine mukyali mu struggle naye agenze Italy alinnya ennyonyi asiba ku nnyonyi ŋŋendereyo ku booda. Kakati omulaba oli eno obonaabona oli wano obonaabona yagudde mu mazzi ali mu kuwuga. Mwe mwali omwagala mbeere nga Swaziniga ate weekola obwa Swaziniga ate nga mukale. Ate uno kati ali
singa nafuna ajinjazika mwani ndabidde kajjansi. So temuwuliriza abo bagezako bamala mmanyi naye nga nkomyewo ku bakulembeze bannange bassebo ne bannyabo. Museveni ye yajja wano nabba obuwagizi bwa Nakwedde, si bwa Nakwedde naye mmwe abantu b'e Kayunga bonna bonna n'abalaga nti musobola okusikula eddoboozi yammwe ne mugamba kino, ye n'asalawo n'akola kino n'aleetamu n'emmundu n'alondamu n'omu ku mmwe omusajja oba muyitani tombulira linnya lye n'amuteekawo nti egwe RDC. Abantu b'e Kayunga balonze kino naye gw'olonze kino. N'atakomaawo kyakola kwe kugulirira abakulembeze bammwe. Nabadde mu kifo ky'okumala ebigambo byange nga ndi mu kubuulira abantu kigenda banunula, mala obudde nga ndi mu kunnyonnyola ku lwammwe abakulembeze. Gye buvuddeko mbadde nnwanagana nga ndi mu kunnyonnyola abakulembeze bammemba ba paliyamenti babawadde enguzi ya $4,000,000 ate katukoze tutya tukoze tutya. Lwaki nyina kunnyonnyola ku lwammwe? Wamaawo nalebo tebandeke nimbye. Njagala tubeere honest with each other. Kubanga bwe tubeereyo ng'abakulembeze ne twogera ekirala ate ne tujja wano mu bantu ne tubagamba kirala, tuba tuli mu basiruwaza. Nze Kyagulanyi sijjangako okusiruwaza bantu, najja wano kubabuulira amazima kuba buli omu alina amagezi. Okay? Tekimakinga sense ng'abakulembeze kuba abantu mbagamba bannange natudde ne ba MP bange ne mbagamba bannange mwalidde enguzi baŋŋambye nti wedda aba opposition babagamba yambala wesibe ekitambaala gira ku boda wane wanita mongo bakuwe ssente era ne mbatuuza. Okay? So mba saagala munteekeko pressure eri abantu kuba abantu nabagamba muntunuzeemu ttooki nange bwe mbanga buzaabuza nange munteeke ku muliro. Si bwe kiri bannange kubanga kino tuli ku bulamu bw'abantu bassebo ne bannyabo. Kati MP bw'ojja ate ne tuula n'oŋŋamba ekituufu kyo nazikutte ssente z'abantu ngenda zizzaayo ate enkeera n'oŋŋamba n'ojja mu bantu ate n'ez'abantu. N'olw'ensonga eyo babaka bange sigenda kubabikkirira ate buno obubaka bugende eri abakulembeze mwenna. Nze bwe mbanga nze nkyali mukulembeze wammwe, bw'oba okola ekyo ekikolagana n'abantu abanyigirizibwa, abantu abatemulwa abasibwa gw'osobole okubeera mu ofiisi eyo, bw'oba oli ku mulamwa gwe gumu nabo tuli ba mukwano nnyo. Naye bw'obanga bw'otuuka ate osobola okulya ebigambo byo, olina ensonga lwaki olina okuntya kuba sigenda kubikkirira. Obubaka bwange obusembayo njagala bugende eri mmwe abantu mu abalonzi. Nze nga mbagamba nti muli ku lwammwe. You are on your own. Okay? Until you can hold leaders accountable. Tewali mukulembeze agenda kukola kituufu mbu lwakubanga wampisa nnungi. No, abakulembeze bagenda kukola ekituufu kubanga mbataddeko ekibuli. Abakulembeze bagenda kukola ekituufu kubanga mubalaze nti temuli basiru. Abakulembeze bagenda kukola ekituufu kubanga mubalaze nti mulaba. Newe munaddeeyo mwene mwebaka nga temuholdinga bakulembeze accountable. Bannange mbasaasidde. Tuli wano guno mwezi ki? Gwa musanvu. Kiwa emyezi mutono. Mbyogeredde wano ku dduwa ya FFK. Naye kiwa emyezi mutono. Ojja kulaba ennimi bwe zikyuka. Saagala mulinde Kyagulanyi jangu otugambire ku ono. Kyagulanyi jangu otugambire ku Nakwedde. Kyagulanyi jangu otugambire ku ono. No, temulinda nze mulina obuyinza bwe bumu nga nze ndi Munnayuganda nga mmwe. Mulina eddembe lerimu nga nze. Bwe muba temutya kugamba ku Museveni alina emmundu.
lwaki mutya okugamba kumukulembeze yenna nga nange muntwalidde? Eyo yengeri yokka gyetugenda okutaasa eggwanga lyaffe lino bassebo ne bannyabo. Manyi nti munyigirizibwa, manyi nti ebbeeyi y'ebintu ebaleega, naye bamanyi nti musobola. Bassebo ne bannyabo, nze sijjangako okubagamba nti mukkiririze mu busobozi bwange obbanunula, njagala mukkiririze mu busobozi bwammwe okwenunula. Nze nsobola bakulembera ne mbagamba tugende wano bikola. Bwe bansiba sina gwe nakubira simu ne mugamba ateekawo embeera, mmwe kennyini mwebeebereramu. Kati mbasaba omwoyo ogwo gwa people power muguzuukuse bassebo ne bannyabo. Manyi ebiseera bingi obeera n'ekikunyiga noba ng'onaatera okyogera olina ajja n'akuwayo ekyoja mu miro $5,000, $10,000, $20,000 kakadde n'ebirala. Naye olina abaana n'abazzukulu. Ate ono Museveni abakozesa bw'atyo bassebo ne bannyabo. Naye naawe gwakozesa naawe ajja kutta kuba naawe takwagala. Okitegedde? Singa be baali babayamba baali tebabatta, singa muganda waffe Spikola akyali mulamu, singa abaali babakumira mu buyinza baali tebabatta, tebandyegezezza mu katumba amala. Kati njagala obategeeza nti bajja kukozesa otunde abantu bo bakukyawe, ate amalirize nga naye akoze eki? Museveni talina kyakwagaza ssebo nnyabo, talina kyakwagaza, ayagala credibility yo, talina kyakwagaza. Bwe bakuleetera sente nti wayi bakuyise bakweyo ku sente, talina kyakwagaza. Mbwakuwe sente mbw'omwagale, amanyi tosobola mwagala kubanga babbye ettaka lyo, basengudde abafuubo, batulugunyiza abantu bo, bassa abantu bo, amanyi tosobola mwagala. Naye abakuwayo kasente ako asobole okulabisa mu bantu be, asobole okumalamu abantu amaanyi, agambe tewali ddala abalwanirira, ne bano abagamba nti babalwanirira nabo balimba. Yensonga lwaki mujja kubawulira babatuukana bakozesa n'abantu be mwalimu ebitiibwa, ne bajja ne babagamba ne Bobi Wine naye akolagana ne Museveni, kubanga bakimanyi kiri nnyo okolagana ne Museveni. So baba bagala okwonoona bajja gamba okolagana ne Museveni, naye ate tekigamba nti tetulinamu bannaffe bakolagana na Museveni. Njagala kuvaagulu bassebo ne bannyabo nga mbategeeza nti omuntu yenna, kino nakyogerako nziramu nenkyogera, nti omuntu yenna oba wa people power oba wa NUP oba si wa NUP oba wa FDC oba wa DP oba wa independent, omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba ku kaweefube gwe tuliko ow'okuggyako Museveni, oyo muganda waffe, oyo mukwano gwaffe, muwagire mubeere naye. Ate omuntu yenna ne bw'abaze nga yeetimbye NUP, ne bw'aba nga alina enkofiira ng'eyange, ne bw'aba nga mu ngeri emu oba endala alina tiketi yaffe, naye ng'ebikolwa bye biyamba nakyemalira kusigala nga futubadde ku ggwanga lyattu Uganda n'okubonyaabonya abantu baffe, oyo mulabe wammwe ku mukyawe ne ssekukyawa yenna. Wangulu mbategeeza nti mulina obuyinza. Oli asobola okujja n'abateekako RDC wano, naye tasobola bafoosinga mukkiririzaamu. Wano mu Buganda kyava ku nnono nti bw'oba ng'olina ekikyamu ky'okola abantu, bw'oba oli w'amaanyi nnyo nga tesobola kulwanagana naawe, tosobola okwewala mu bufunzi okuboola. Enju emu tesobola kulema kwewala. Mwali muluddeko owa Museveni mmwe. So njagala okubategeeza baganda bange, mukisobola. Ffeffeka yali musiraamu era bakadde baffe abasiraamu, kubanga mbeeramu nnyo nammwe waliwo kye nabayigako. Mu busiraamu bagamba nti wabaawo ekintu nga kinyigiriza nga kikwesittaza, bw'oba olina imaani emala kikwate n'emikono gyo okijjewo oba okikyusa. Bw'oba ng'olina imaani nga nafunafu,
wakiri kyogereko bw'obanga olina imaani nga nafu ddala kikyawe okitamwe okivumirire. Temusobola kuŋŋamba nti musobola okulemwa ekimu ku ebyo ebisatu. Fefeka batamutte, abaamutta mubamanyi, ne wano we tuli balinawo ba agenti. Ekyo sijja mbabuulira ngeri gye muyinza kudiringa nakyo, muli bantu bakulu mutegeera basebo ne bannyabo. Njagala obbasuubiza nti nga bwe tuwetereza tujja genda mu maaso nga tulwanyisa Nakyemalira Museveni. Bwe tuba nga tukyali balamu tujja mulwanyisa n'amaanyi agasembayo mu mibiri gyaffe. Ate naffe ne bw'aba atusse abaana baffe n'abazzukulu b'abazzukulu bajja mulwanyisa, kubanga wano we waffe we tuzaaliddwa ne bwe tunaaba tufudde we tugenda okuziikibwa. Oli buzaabuza ebigambo bye ne weefuula atalaba nnaku bantu, atalaba kunyigirizibwa abantu bo gye balimu, oliba oliddemu eggwanga olukwe era oliyisibwa ng'oyo omulyolyomi. Njogedde bingi bassebo ne bannyabo kubanga tusobola kwogera boogezi, naye ate ebingi byendeseeyo. Uganda Fefeka Wumula Mirembe, Kayunga bwetu bweri, Uganda bwetu bweri, nefe abakyaliwo nga tuli balamu tujja kuyimirirawo. Engeri yokka gye tusobola okuwa ekitiibwa Fefeka n'abo bonna abattiddwa abassebo ne bannyabo kwe kusigala ku mazima. Bakulembeze bannange, engeri yokka gye tusobola okuwa ekitiibwa bano abantu abatuwagira, engeri yokka gye tusobola okuwa ekitiibwa okufa kwa Sserubogo nga tetuzze wano kwebuzaabuza kukola bya bufuzi, engeri yokka gye tusobola okuwa ekitiibwa baganda baffe abangi abali ekitalya ne mu makomera gonna ne mu zi State House kwe kusigala ku mazima. Njagala obbategeeza nti buli kimu tukikola ku lw'abantu baffe. Abantu baffe bwe banaaba bali bulungi, buli omu ajja kuba bulungi. Abantu baffe bwe banaaba balina emirembe, buli omu ajja kuba n'emirembe. Naye abantu baffe bano abawansi bwe banaaba tebali bulungi, mbalayirira wallahi bilayi talayi tewali ajja kuba bulungi, tewali ajja kuba na mirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.